Kale tukyali wano side Nansa nange onakolera nzeeko okubanga nkiringako ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Fresh Daddy nga tugeza okubanga twogerako ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda okuli Kalantine okuli lockdown kwegamba ensonga bweso tumanye embeera eno ye muyisiza etya era how is he faring with the situation of the lockdown kuba kisooka muyimbi ekyokubiri is a parent so emuyisa etya ensonga za Kalantine oba ensonga za COVID-19 so neyungako amanya ddoboozi bampita the one the king himself Shadik Smith ng'ate ndi ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Lawrence nga yakwata ebifaananyi byakabinga bino Fresh Daddy kyekiriwo soke nkubonge nako oli steady ndi steady nnyo kapyaki akapya era nga bwolaba COVID-19 bye bitambula mu ggwanga nga weesabise kiki muganda kana akalwadde kazibu nnyo kutya kungi kutya kungi nnyo so Fresh Daddy ogamba otya embeera ebeereete kuyisa etya embeera eno kwegamba embeera eno ebadde yakunyigirizibwamuko naye nga bw'omanyi nti kikwatidde wamu bannayuganda bonna oba oteekwa okuba nga olina okuguma n'obeerawo mu mbeera yonna nga beekunyigiriza oba wali okozesa mutwalo kati oyinza okukozesa 2,000 ate ne zikumazaako kwegamba mbeera ya mpola mpola mpaka ekiseera kye baatuwala kiggwako embeera eno ya COVID-19 n'okusibirwa ewaka ekosezza etya nga gwe Fresh Daddy kale obeera waka weebowa olunaku lwawo okuziba luli twagendangako mu studio n'ogendako ewakyaliwo oli ayinza okukubira essimu n'agamba janguko wano kale obeerako mu bayimbi bano n'ogendako mu studio n'emikwano gyo oluusi ne ku mulimu ebiseera ebisinga osobola okubeerako ku mulimu gwo n'ogendayo n'okolako obwa supervisor n'olaba baakoze batya bitambudde bitya naye kati ate obudde buno kizibu nnyo tosobola bawaka kubanga yesterday nagezezaako okutambula nga ngenda kugendako ku Facebook page yange live ne mukwano gwange waggulu awo naye baba bakyamberedde ekizibu otuukayo mayiro emu naye nafunye n'owakagaali awo akataliiko muto ne mugamba sooka ntunkangemu wano katono nanseetulamu awo twatuuse awali ka poliisi awo n'agamba wano bankwatiddewo nga nina eggaali yange empya era eri awo ku tawuni kanso sooka okaveeko ne ngenda ne ntuuka ne nkola live yange naye nga si byangu essaawa eno bantu batawaana batambuza bigere okugenda mu byalo olaba omuntu alina obwana bwa myaka 3 butambula kwegamba bizibu nnyo katwebuuzeemu wavaayo ne n'okola oluyimba wali mu ggwe Bebe Cool Apas n'abasigadde bato n'oluyimba oluleese a lot of controversy mu ggwanga ovuddemu awo ne bagamba lwali tolina kubeera ku luyimba olwo kino kyakuyisa kitanga gwe Fresh Daddy nawuliramuko obubi nga banzala yemu naye kati twabimanyira nze essaawa eno bwonvuma oba onyongera amaanyi ate mu bantu n'olwekyo sirina kyentya ku bintu bya komenti ezo kubanga nakimanyira okimanyi kiruddewo nga kibaawo naye nga mu nsonga eyo gamba muno ali sisaana kubeera kayimbaako oli aba alimbye kubanga omukulu we yasobolera okulaba nti nsaana okukatuulamu n'akantuuzaamu ye yalaba nga nsaanidde era nga kijja kuba kikola kati abo abalebali abo boogerayogera bwe tebamanyi kyeboogerako kubanga nze ndi muyimbi w'amaanyi bagamba muno Bebe Cool yabba vaasyo eya 0-0 muno gwali olina ogiyimba kisobola gamba bwe nti kubanga oli bw'aba akuwaddemu ffenna nga bwe twali abayimbi abaatuulamu mu ngoma twalimu abantu nga 10 ye wa 10 twali 9 yalala alina otutegeka n'agamba gwe tuula ku paati eno gwe tuula wano gwe tuula wano kati 0-8-0 ye yennyini ye yakiyiiya nga yateekwa kituulamu ate era nakyo weewuunya sayansi gwe yakozesa olaba nga namba ya bya minisitule y'ebyobulamu ate kati ye namba ya korona mu ggwanga oba oyagala korona kokuba kati kambuzeemu soko temubayirewo akapeera ka paati yo gye wayimba akapeera nze akange ke nakuba si kanene nnyo natulamu verses nga 7 COVID-19 bulwadde bubi nnyo Fresh Daddy mbasaba mwekuume nnyo kino kye kirwadde kiyinza okutumalawo ennyo singa tuba tetwefuddeeko nnyo olaba kiyugumya n'ensi zisupapawa mwekuume weewala okutambula n'okuŋŋaana ennyo Fresh Daddy Uganda nekiggwa wawulira otya ng'okoze n'abanene bonna mu ggwanga n'obudde buno nkyali musanyufu nnyo nina essanyu ly'amaanyi kubanga okutuula ne basita ab'amaanyi bwe batya bakuba zituuni bayimbidde emyaka n'otuulako ate nga n'omukwasi wa vidiyo kyenkakasa nti w'amaanyi vidiyo maanyi meerere naye yo tuveeyo nanyini luyimba ayinza okwogera ku ekyo naye nga nkakasa nti ndi musanyufu olw'ekyo Bebe Cool kye yanteekako
eyo level naawe baba oli yampa level. Kati kambuzemu abasinga mu collabo zino babawayo akasente, abamu tebabawaayo kasente. Kino kyali kya bwannakyewa, kya buwaze oba mwasasulwa okubeera mu luyimba? Kino kyenyinza okugamba twali tutuusa message eri abantu ku kino ekyagwa mu ggwanga nti kyajja nga kizze kumalawo bantu ebiri mu nsi z'ebweru obiraba. Teyali collabo nti yakusasula, wabula yali message okugituusa eri buli muntu waali, kyemaye buli gwe lwatuukako awuliriza ekigambo ekyo n'agamba sijja kuva waka, bebe kulu yambuulirira, FreshKid yambuulirira. Tulwa n'abantu abatukkiriza mbu awulira akayimba ako ayongera kitegeeza yali ya bunnakyewa si kusasulwa? Si bya ssente, yali ya bunnakyewa. Yes. Kati katwebuuzeemu embeera nekosezza etya nga ggwe ennaku gwomusi batugamba 12 basona tuwa 32 ne musigala nga mutambula abalina emmotoka ezammwe omukulu omukulembeze w'eggwanga n'atugamba ennaku 14 zifa twakatambulako ennaku zigenda mu 8. Kikuyisiza kitya? Okutambuza ebigere kuno nnaku zino kubadde kumenyamenya muntu ali namanyira kutambula nga ntudde ng'oli ku nkata. Naye kati oyinza okubeera mu kikomera muno tosobola tambula genda wantu wonna wonna. Ne oba oyagadde ogenda okiringamu ne baseya tosobola kiringa. Mpozi okubeera awo n'okola ku mirimu n'oyigiriza abaana homework, n'ogezaako okulaba nti okola ebintu ng'ebyo ebitwaliriza obudde. Sometimes oyinza n'okufumbako awo. Bwe bityo embeera enze etunyizeemu. FreshKid ofumba? Nfumbira ddala muganda wa. N'ofumba emmere? Kati osanze ekyemisana kyayidde dda era n'okulya osanze tumaze ozereeti. Ndibadde ndya ku mmere. Wandiridde ku kamere naye oze budde buyise. Twamaze dde okulya. Ewaka wano mubeerawo abantu bameka? Enamba y'abantu ababeera wano tubeerawo era abantu nga 3. Abaana nga 2 nange, abaana abalala maama naye abayina. COVID-19 nagamba waaye maama naawe kwata obeereko ne bano. Maama mukuyako kasimu nomubuuzaako? Oyo tuwaya bulungi nnyo talina buzibu. Embeera eri bw'alabangawo yonna yaggwawo, katusigadde tuli muntu omu okutambuza talenti y'omulenzi okola ki? Kwambuka waggulu. Yamaani. Kale FreshKid nga twagala okumaliriza ne interview n'abatulaba, twagala okwebuuzaako muno bintu ki bye weesunze okukola nga akaseera kano akakazigizigi kaweddewo nga ggwe omuyimbi? Bye neesunze okukola amangu ddala nga akaggwawo oba omukulembeze bw'alangira nti kati kiwedde, sooka kusuutinga vidiyo yange. Nina vidiyo yange empya gye bayita weezinire tune, mwali mumanyi nasirika naye kati nkomyewo. Vidiyo weeri naye tubadde tukyalinamu embeera nti tosobola kuŋŋaanya abantu kugenda shootinga vidiyo. Byonna si byangu, tosobola kwegamba. N'abakwasi ba vidiyo essaawa eno bali mu Kalantine. Mpozi ekyokubiri kye tulina okuba nti tuzzaako kwe kulaba nti neetegeeza bulungi ebyensoma by'omulenzi ono, buli kimu kitambule bulungi. Pulogulaamu tulina nyingi kuba Kalantine kyemanya akutte pulogulaamu z'abantu nyingi. Nze sisobola kumalirayo. Ebya bizinensi yo enenge gye wakosebwamu nga bagambye tuggalewo kwali yo y'otaabakyala? Twasigala tulondererayo kaawo. Naye olunaku lwe baayogera nti emmotoka teziddamu kutambula eza buyonjo, nsuubira n'abasaaluuni bwe baabayimiriza, ab'amaduuka ne baleka amaduuka gaabwe yakulya na supamaketi. Mu ekyo kyanyigamuko kubanga wali nga tannakyogera, saaluuni twali tulondererayo. Era amazike ge twafuna mu kaseera ako ge gatuyimirizaawo budde bwe. Twaterekawo ogezaako okekkereza n'olaba nti obaawo. Era singa mbadde saategekawo bizinesi yange eyo nandibadde ndi mu katyabaga, naye kati siri bubi kubanga nina we mbadde nzija. Bubaka ki bw'olusindika eri abayimbi banno mu kaseera kano kuba tuwulidde bannyo nga bakaaba? Abayimbi bannange mwenna abali eyo abatulaba, mbasaba ekintu kimu. Akaseera kokubira hiti baako kyotegeka. Ofuna ku majja funayo kyotegeka nga bizinesi ng'eyo, obeereko w'okuumira ssente nti singa oba ofunye obuzibu nga buno oba eby'okuyimba nga biweddewo, osigala osobola okweyimirizaawo oba ne famire yo. Kubanga kati FreshKid mazike saaluuni nange yenyimirizaawo obudde buno. Yesebo. Obubaka bw'obasindikira? Obubaka bwe mbasindikira bwebwo. Kusevinga na kukola bizinesi zaabwe zibeewo.
mpozi ekirala temutambulatambula mwongere ogumiikiriza kuba akaseera omukulu ke yatuwa katambula tujja kayitamu mpozi ekirala Kampala Parents gyebaza nnyo okuweerera FreshKid beebale nnyo omukulu Pastor Bugemba awo naye yatuwa kabasale ka muto wa FreshKid oyo naye mwebazaako the governor schools wale Jinja Kaloli nayo yeweerera omwana myaka 10 kwegamba abaana bange bonna bali okwe ku kyebitabo awo sitoma nakimala kale tuyanze again. Thank you so much for watching. Badde nchirinze ne mwana mulenzi amanyidwa nga Fresh Daddy. Lwaki mita mwana mulenzi because he's in the music industry era ng'olunaku lwalero bwe tubadde tusinzidde side zeno nansana okubanga tumubongako mulembera ya kazigizigi yepimpinze nenenena tayagala kulaba mbuno afuna ate oba afuna akawuka kano. Anyway, my name is One, the king himself, king of the gossip, abampita King Smith. Wano wenyine nyine ku celebu jazz extra tovao abadde ku kamera bamwita mwana mulenzi Sir Rollins. I love you so much and bye bye.